n'olwaleero tuli ku nsonga z'omugenzi omuyimbi Paulo Kafeero. Waliwo munnaffe ono yambuuzizza nti nagambye nti mu ntaana y'omugenzi baasanzeeyo eddagala nga liyitirivu lye baamuteekerayo. N'ombuuza nti eddagala eryo baaliggyeeyo oba baalireseeyo? Kakati eddagala lyeryo erimu ku ddyo lyeryo lyolaba mu kifaananyi ekyo babiggyeeyo ebimu ku byo byebyo byolaba mu ekyo ekifaananyi. Kyenkakasa kati balinde mugenzi kubeera ng'abaloosa buli kaseera olw'ensonga nti eddagala eryo erisinga baba basibye muzimu gw'oyo omugenzi abeere nga tabaddira kubasumbuwa. Okuva we baggyeyo eddagala eryo balinde kubaloosa. Ekirala kye njagala mutegeere, abaana abasinga babaggyeko omusaayi bagende bakebere endagabutonde. Abaana abasukka mu 20 babaggyeko omusaayi bagende bakebere ndagabutonde. Era babagambye bijja kukomawo mu wiiki 2 mu maaso, bajja kuba babayita babawe ebintu byabwe bababuulire nti gwe Kafeero yakuzaala, gwe Kafeero si yakuzaala. Naye abantu abasinga omwana gwe basinze okuteekako ebirowoozo, gwe bataddeko olukongoolo, gwe bayita Swazi, oyo Swazi gwe bataddeko olukongoolo, bagamba ebintu bino yasinze obbikumamu. Neewuunyiza okulaba nti abaana babadde bawera 26. Nakyewuunyizza olw'ensonga nti omugenzi yalina emyaka 3 mwe yafiira, n'ekikulaga nti yagenda okufa ng'alina abaana abasukka mu 2. Abaana abo babaggyeko omusaayi bakebere endagabutonde bakakase bamanye nti bonna baana baali ba mugenzi. Tubirinde, nja kuba mbibategeeza binaaba bikomyewo.